wakuba bakama baffe bazwa no leero muwulidde abantu bangi bagamba twakuba amu azimba omwala kyova olabangiriza ebyantu bya fulaati sijja mukudda mu kusonga kwono nooli ekizibu kiba kize fena kikukwatira wamu era nnyolero wamu n'abantu bonna abafiirwa ki ebintu byabwe wadde naye kama kwogera nti victim kuba sinza atonyesa ki enkuba era twataganyizibwa naye bakama baffe kasita bawulidde omulanga gwaffe ne bajja batukwatireko mu mbeera emu olw'enda esooka ebitekiniko batugayidinge ekyokukola n'ekyokubiri baleezi bakama baffe abakesise abalina okulaba nti ebiguma byonna byonna ebisinga bituuka ku mwana kuba ne mu sinaariyo ezimu ze twalina nti amazzi agasinga agava waggulu nga teganatuuka na ku mwana gagenda mu bizimbe bya basement katugenda kujjayo embeera atukwatagana ne cases tulabe ng'ekyo tusaza amazzi enguudo na buli kimu nti amazzi gajja paka muki mu mwana kuba mwenna abawangala wano ku mwana mukimanyi nti ekuba weetonya mu ddakiika 5 oba 10 maximum omwana guba guzinga guli kitegeeza nga guli wansi kitegeeza omwana gutambulira ki amazzi kati ekizibu ekiriwo ekyere kujja amazzi ku surface gayingiza ki mwana era abakulu bano bagenda tugayidinga bulungi tulabe nga kiggwawo naye bakama baffe bano engeri gye bali wano kati nange nfunye amaanyi bajja tukwata kuba ku bo buli kimu kikola ki kisoboka naye nga hamusi atonyesa ki Haji ogambye nti omwala mwagugaziiza omwala twagugaziya okusooka omwala gwali mu mita 6 ne tugugaziya ne gufuuka gwa mita 12 guno omwala twaguprojectinga mu nkola yaagwo n'obugazi bwagwo nga gujja twala amazzi ng'olabye n'enkuba wakati w'emyaka 5 n'ensanvu okuva ki okuva kati kati omwogo tukola mulungi naye tuba tutusaba tukwatire wamu mutuzeemu amaanyi Uganda era okukola ki okulaakulana kuba mulimu gwaffe ate buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaakulanya Uganda tugenda kulinda abazungu babagwira bajje bakole ki batukuŋŋanya bino byonna byetukola nti social economic transformation omulamu Uganda munnammwe ng'avudde okukola ebintu nali nazimba ekisaawe tuba tusaba tukwatagane ne wamu tuwagire kuba basinga sente basobola ozijja oba ne banyiga ngaamu kati nanyiga nazitwala ebungereza nasigala nga mugaga naye wano ng'akoze ki muze bantu abavudde bannayuganda bannammwe amaanyi basigale wano balenga bakulaakulanya ki ensi mwebale okujjako batangazaamu omwala guno mu kusooka ffenna tukimanyi abawangalirako nti omwala guno gwali mubi nnyo nga kazambi akulukutira kungulu ekintu ekirwaza bannayuganda bannaffe bajjanga ne bagwamu lwansonga gwabeeranga openi nga gubeera openi mutamanya na mwala gukola ki weguli abantu bangi ne bafiiramu ne bakola ki kati ate omwala guno gwali openi nga ffe ffenna abawangalira kuno mujjukira kasasiro ffenna tusuula mu ki mu mwala kati otusula kasasiro mu mwala ng'agenda n'akuloginga amazzi ne gatatama ne gakola backflow ekibuga kyonna ekikola ki ne kifuladinga kati n'ekirala abakaafu bajja okulambula ekisaawe bakisiima era ne certificate bagituwa naye ne bagamba nti standard ya kisaawe wadde ennungi tesobola kuba international ng'amazzi ne kazambi akulukutira kungulu ate nga guli anisefu ku bantu bagenda okujja okulaba ki omupiira ne bagamba nti waali kwataganyiza embeera yonna okulaba ng'okulaakulanya ki omwana n'ensaba ow'ekitiibwa era mukama waffe atutwala pulezidenti nakkiriza tukulaakulanye ki omwana omulimu gwotukola gwakulaakulanya nsi si gwakubeera nti tukola mu mbeera nzibu era omukulu ayagala nnyo okulaba bannayuganda nga bali bulungi kyobulabe era asindise ow'ekitiibwa right honorable prime minister alabe n'abantu bonna abakoze eki abafusebwa balabe engeri gye babakwatirako naffe abazimba balabe engeri gye batugayidinga okulaba nti buli kimu kitambula ki bulungi mwebale nnyo mwebale olwaleero nze nabadde Ethiopia nakomyewo olunaku lwajjo muzeeyi akedde kuba simu n'agamba ekisooka tujje ne ba engineers aba ministry ya works